Alright, Mulwana Patrick abasinga gumumanyi nga Alien Skin akwatiddwa. Tambuza video oli ku Vast Range 256 amanyi ya n'eddoboozi bampita Simple. Nsanse nnyo okuba ate nga tuli ffenna nyamba ontambulize video eno oba subscribinga. Omuyimbi of course akulimbera ekiwayi oba kibiina kya Fangon Forest Alien Skin amanya Mulwana Patrick webuzibidde nga ali mu mikono gya polisi oluvannyuma lw'okwekukuma oba olw'okwekweka okumala ebbanga. Kigambibwa mbu Alien Skin agenza olaba nga mubutuufu tagenda kugumaza mbiro bw'atyo neyeewaayo mu mikono gya polisi. According to omwogezi wa polisi omwogezi wa Kampala Metropolitan Police Patrick Onyango ategeezezza eggwanga mbu olunaku olwaleero buwungeredde Patrick Mulwana Alien Skin asazeewo okubanga yeewaayo eri abakwasiza amateeka era wetwogerera essaawa zino akwasiddwa aba CID bali mu kubanga bamukolako statement then after that bamutwale mu mbuga z'amateeka. Ekimu ku bimuvunaanwa kigambibwa mbu omwana eyafa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa oba olw'okukubwa abagambibwa okuba abali mu kibiina kye ekya Fangon Forest. Omukulu Patrick Onyango ategeezezza bw'ati bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ng'abuuzibwa ku nsonga ya Alien Skin agambye bw'ati: tambuza video making sure buli omu agimanya ate tubeere nga tutambula mpola mpola wamu. Bw'ati bw'agambye. Omuyimbi Patrick Mulwana oluusi yeeyita Alien Skin leero ye mwennyini ndowooza pressure ebadde ekwiye nasalawo ye mwennyini ogenda neyeyanjula eri adumira abakeesi mu poliisi ba director wa crime intelligence nga maze okweyanjula director wa crime intelligence nakwasa ba polisi ya Katwe. Kati wenjogerera ali police Katwe nga bamugyako statement ku kigambibwa kubanga twagala okumanya side ye alina kiki kyamanyi okufa kw'omugenzi Namwaya Wilfred oluusi yeyita top dancer. Katali Katwe nga bamugyako statement. Tumaze okumugyako statement fine tujja giweereza omuwaga wa gavumenti atuwa amagezi. Patrick Mulwana Alliance Alien Skin, I think due to pressure today himself he reported to police. He reported himself to Director Crime Intelligence and Director Crime Intelligence handed him over to Katwe Police. And as I speak, he's at Katwe Police recording a statement because we want to know his side of the story on the allegations that he instructed his boys to discipline the late Namwaya Wilfred alias top dancer. So currently he's at Katwe they are recording his statement. After his statement has been recorded, we shall compile a file and send to State Attorney. Alright, according to Patrick Onyango nga ye spokesperson wa Kampala Metropolitan Police ategezezza nti Alien Skin avuddeyo neyeewaayo mu mikono gya Director wa Crime Intelligence, that is CID. Director wa Crime Intelligence mu Uganda bassebo ne bannyabo amannya ge bamuyita Tom Magambo. Era kigambibwa nti Tom Magambo asazeewo n'amukwasa poliisi ye Katwe. Is it Kibuye? Then bali mu kubanga ba recording a statement. After that ensonga bagenda zongerayo mu basinga okukwasisa amateeka. Kigambibwa mbu
bodyguard wa Alien Skin amanyikibwa nga Babu nga naye essaawa zino twogerera aliira ku nsiko yagenda n'awamba omuvubuka oyo top dancer n'amutwala ku kabira Fangon Forest e Makindye gye baamutuusaako all sorts of bad whatsoever we didn't know wabula kigambibwa nti yakomezebwawo boda ne mudropinga ewaka era abantu ababeera okumpi naye bagenda olaba nga si kirungi n'atwalibwa mu ddwaliro era batwalibwa mu ddwaliro eriri okumpi ne bategeeza nti tebasobola mumukolako alabika afunye kye bayita blood clot alina kuba nga atwalibwa mulago ate alina okuba nga afuna an immediate surgery wayitawo ennaku ntono nnyo the boy was pronounced dead era abantu bangi nnyo babadde beemulugunya nga bagamba nti Alien Skin bamuwaayiriza mu bigambo bye Alien Skin yava n'ategeeza nti guno omuzannyo gwonna waliwo abaguzannya omulemesa wabula ate due to his arrogance somewhere somehow azze akola statements oba oluusi wandirowooza nti ze zisinza omupiininga ku musango guno just a few days ago nga baakamala omuteekako ensonga eyo nga yakamala okukola kiriipu eyakwasa abantu ekisa ng'agamba nti agenda va mu kuyimba Saturday mu yali agenda mu kitundu ekimu mu north yalabibwa recorded on a live ng'agamba nti akyagenda mu maaso n'okutulugunya bannayuganda mu bugenderevu statement gye ndowooza nti esobola okuba nga emukozesebwako it can be used against him in the courts of law omusango guno simanyi Alien Skin wagenda gukira because according to what we hear mbu poliisi ya raiding amakaage e Makindye mu kizungu Fangon Forest ne basakinga mu bigambibwa mbu byempulira mu mbu basangayo ebintu mu butuufu ebitasaanira kuba n'abantu ng'amajambiya simanyi akina byambe bino mbiwulira mu mbu however police never clarifying ku that rumor ekigambibwa nine footage because Alien Skin ayina camera so that means olunaku omwana oyo lwe yatwalibwa ku Fangon nga bwagamba batekusangawo footage so we are waiting for each and everything naye nga what we can tell you is according to Onyango Patrick nga ye spokesperson wa Kampala Metropolitan Police ategeezezza eggwanga nti omukulu ali mu kaduukulu ekimu ku biraga nti olwaleero asuze mu kaduukulu truth be told gang violence has been so rampant ate ebadde esusse ever since the emergence of Alien Skin abantu abasinga balowooza nti okuva Alien Skin palaso yamukuba oba oliawo yandibadde ayiga nti ebintu by'okukuba abantu si birungi naye bazze nga bakuba abantu even on camera ayina akavubuka bakayita akakomanda mudoogo konna kalinga akasokolemu ebyenda naye kasanga abantu ne kabakuba ekisinga okwewuunyisa tasobola kulwana na muntu face to face wabula bakuba ffe mu ku street kye tuyita sumagiza kwe kuba omuntu ng'ali aware omuntu asobola okukuba ekikone n'oba nga oli wakiwago ekya sumagiza mu butuufu n'ozirika n'ofa a clip was recorded nga Alien Skin yakuba omwana amanyikibwa nga vibes UG ebikonde naye bagamba nti babadde mu ring naye oba nga oli mu ring tosobola kuteeka muntu gw'owambye mu ring nti alwane naawe after that we saw that fool komanda mudogo yalinganga omusokolemu ebyenda ng'akuba omwana oyo ekikonde ku face bino byonna singa tuba nga tugenze mu mateeka ebyalaali I don't think the Alien Skin asobola okudda ewaka I don't think omuvubuka amanyikibwa nga chicken yavaayo n'akaaba nti bankubye ani akubye komanda mudogo yankubye era ali ku timu ya Alien Skin There are so many people are facing the roughness of this gang, and I think and believe this should stop. We have had gangs that are constructive in Uganda. Naye, we don't know. Anyway, gega mawulire tulinda bigenda kuva eri police olunaku olw'enkya statement bali mugikwasaganya, and I strongly believe by tomorrow we shall get to know what exactly is the case. If Alien Skin is innocent, trust me, he will come out innocent.
If he's guilty, let him serve. That murder is a very big case. Tambuza video, verse strange.